Gye buvuddeko twakulaga wano Ssabaminisita Nabanja eyali wamu n'abakulembeze ab'enjawulo mu Kampala ng'ayingidde mu musango gwa nnamwandu Nalule Gertrude eyali asibiddwa olw'okulemererwa okusasula ensimbi ezaali zimubangibwa omugagga era nga kkooti yali eragidde omugagga yeddisa ettaka lye okulina ennyumba ye Namuŋŋoona. So if she's paying 2.8, which I have paid already, is she still losing the house? Where are you donating the house? There I will die there. Me and you will die on that house. I'm telling you. This is very unfair. Nalule oluvannyuma yayimbulwa ku kiragiro kya Ssabaminisita eyasasula ensimbi ezaali zimuwoleddwa era Nabanja yalagira omulamuzi Mugezi Amon eyali mu mitambo gy'omusango guno okuguddamu buto okuguwulira. Now what took place in court that Monday was unfortunate, unacceptable, a total outrage. If the purpose of going to court was what took place, I think the Right Honorable Prime Minister should have known this country has got a Chief Justice, should have called. Ekikolwa kya Ssabaminisita kyanyiiza abakulu bangi mu edagala era ng'oluwaliro Ssabalamuzi Alfonse owinyi Dollo avuddeyo n'agamba nti kuno kubeera kuyingirira mulimu gwabwe era asabye Ssabaminisita Nabanja bulijjo okumanya waakoma ng'akakalabya emirimu gye. Twetengerera ate ne Paalamenti yeetengerera. Naye ffenna tugoberera kusaavinga omuntu atya omu Munnayuganda. Munnayuganda gwe twagala akulaakulane ffenna gwe tutunuulidde. Kakati tulina we tugattira ate mwe kye mutamanyi bannamawulire era kati oleesaako kabuuzo kulaba ng'otutabulatabula. Never to malice anyone. Do not malice anyone who offends you when it comes to your judicial work. Because you took oath not to bear ill will. Do not bear ill will against any person who desecrates the sanctity of the courts of judicature. And for this reason, I'm sending out word to the Right Honorable Prime Minister. We will never take it personal against you. We will take it that you erred. Dollo bw'ati ajjukizza Ssabaminisita nga bw'alina emirimu emingi egimutunuulidde ng'okulondoola eddagala lya gavumenti mu malwaliro ssaako n'ebirala. I want to commend the Right Honorable Prime Minister for her zeal. Except that this time it was misplaced. You know, we read this thing, we hear about many things. Isimba Dam being closed 2 months after it was commissioned. That's the place where she should be going. The commissioning of Karuma Dam has been postponed. I don't know when. There is no reliable power in Gulu or Arua. What is happening to those drugs where people have got? That is where the zeal should be. Pulezidenti musaveni kulunaku lwa kiwanuka yavaayo n'ayogera mu lwatu n'agamba nti ebitongole kiramuzi kiwa orders ezitalina makulu era tebajja zigondera. Ssabalamuzi yaliwo n'abalamuzi bonna abasinga baaliwo. Ssabalamuzi talina kiyayogera, tebayishuwingako statement yadde n'emu. Kati kye twebuuza Nabanja kye yakoze ekyokuyamba omuntu ne pulezidenti kye yakola kyekisinga okuba nti no kivoola ssemateeka. RDC abulusi abagana okuteeka mu nkola ebiragiro bya kooti, tulaba poliisi ezigana okuteeka mu nkola ebiragiro bya kooti. So ekyomukisa omubi nti egenda efuuka enkola era ekintu kino ekikyamu ennyo kigenda kifuuka kiyinza oyita practice oba omuze abantu ne balowooza nti kya bulijjo. Ekizibu kye twolekedde ng'eggwanga era kyolekedde buli muntu nti senga okutwalira amateeka mu ngalo oba okuyisa olugaayo mu kooti kifuuka nti kya bulijjo, abantu ba bulijjo ne balekera okussa mu nkola ebiragiro bya kooti oba n'okuzibiziimoola, obuzibu bwolekedde eggwanga bujja kuba bunene. Tujja kuba tugenze mu nkola kyoyita jangolo, buli muntu okukola okusinziira ku maanyi g'alina. Ono era agenze mu maaso n'okuweera nkolokooto nti ng'akyali mu ntebe ya Ssabalamuzi si wa kuganya mukungu wa gavumenti yenna kuyingirira mirimu gya sigaddamuzi. I also want to say here, I thank the learned Attorney General of Uganda who has got in touch with me
to find a solution. But I thought we should find a solution where I made my position clear. That the judiciary of Uganda will never be intimidated under my watch. It will not happen. To see this type of abuse of the Constitution, and I keep quiet. I would not be forgiven for keeping quiet. But I also want to say this, because we take special oath never to fear, don't be intimidated by whomsoever who comes to your court or tries to intimidate you to do the things against your oath. Don't be intimidated. Dollo okwogera bino abadde ku mukolo ogw'essiga eddamuzi okwefumiitiriza ku ngeri omwaka bwe gutambudde ku Mestil Hotel Nsambya nga guno gwetabiddwako abalamuzi mu kkooti ez'enjawulo ssaako n'abawandiisi ba kkooti era n'alaga obwetaavu bw'okwongera ku muwendo gw'abalamuzi okusobola okukola ku misango emingi egyetuuma mu kkooti. To begin on a clean slate as Ugandan judicial officers, so that what we have fought for is sin, speaks for itself. So that when I stand on new law year, Benedictor Kiwanuka, or when I'm making my accountability as the law provides it should do, I speak boldly. Say, look, you saw what we have done with the little money you added us, add it again. When we are Oliver twisting, I want to stand on strong ground, not on quicksand. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV ya malindirire.